use our standards because of patriotism. Tekiriyo. I see. That's one point. Nze abantu bakubagizaako kufiirwa Haji wa Nabugabo. Bampereza zimbese. Haji wa Nabugabo. Mutukubagirize. Do you know? Haji wa Nabugabo abadde mukoddomi wange. Naye Haji wa Nabugabo tajja kukubira muzinga. Naye wadde musajja w'amaanyi. Naye omanyi Haji wa Nabugabo yayonja ekibuga. Katonda alina abantu beewemiriza. Naye mulimu oli munafu omufukuzi. Kampuni ye erimu munafu oli afukulanga embizzi, afukula ennyanja, afukula ennyama, afukula buli omwali. Yes. Kakati ne kankubuli. Haji wa Nabugabo abadde mukoddomi wange. Mwenyinyi. Era bannakubisonanga nti muko. Okujjako yankubirako essimu n'annimba ndowooza awo ng'alwadde. Obanga ono afukula. Afukula n'ofukula ne kabeji. Ne kasasiro. N'ofukula ne kasasiro. Ono afukula ennyo. Afukula ennyo mumanyi. Afukula. Muleza afukula. Ali buli wantu wonna. Ali mu nnyama. Ali mu byennyanja. Ali mu nnooni. Ali mu kuuta. Ne mu bisasiro. Awuli ayingira n'amaliba. N'amaliba buli wamu wonna. Yalinga soda takuba ku mukono. Kaakati kankubuule. If you want to get money, you must have an idea. City Council over Kwame, you're a social Kampala. Kakati, you are called tax park of what you want some Munana. Galingira of tax, while we choma waste, Nga Suli of Muyanga. Later we done liberalized, never tendering the services. Kakati, a sachet, garbage, we are living. You don't remember? Tubadde tukola PTA. Facility tukwe kitiyo ndowooza ono munnaku ye muyizi zitasubwa muyayingirira buli wamu wonna wali kyobola mezi ensi ya mukyawali omulenzi eyo si okufukula buli wamu gwatakuta buli wamu wonna wali mumutegedde oli temutegedde afukula buli wamu ne buyinza afaana bakoddomi ba Saddam waliwo afaana bakoddomi ba Saddam ne wa Saddam baaliyo mumutegedde era mu bino mwali mugabe gye mwali kakati nze omusajja oyo yajja ewange nalina mu State House mu office. I helped that man. I explained ne mugamba nti garbage collection teri taxable. Ne muwandikira ebbaluwa mu Denmark. Omusajja oyo yakola ekintu abantu kye batamanyi. Yagenda ku embassy ya Denmark. Oba kye kyamuliko I don't know. N'ateekako kikonteina yatandika ne bikonteina. Bino. N'abiteeka ku embassy ya Denmark. The Danish ambassador to Uganda. N'ababuuza n'abagamba nti when this man comes back, bring him to me. Omusajja olwakomawo nga bazza okuleketingawo kikonteina. A Danish ambassador invited that Hajj. Nobody knew him. N'amubuuza wasoma ki? Saasoma. Lwaki waddidde ko ekidomola kyo n'okiteeka ku embassy? Nalowoozezza nti nammwe mulina ki? Kasasiro. Omusajja ambassador wa Denmark mu Uganda n'amuwa 20 vehicles ezinyiga ki? Kasasiro. Grant. Sebagala olwategeera nga meeya n'awandikayo ebbaluwa n'abagamba nti baamugamba twagala tukolere factories 2. 1 ebirabirwamu byonna bimusuula twagala tukuwa ekyuma ekikurashinga endabirwamu nga materiyo gikikurashirire tuzijjayo China ne kasasiro oyo twagala tumukolemu amasannyalaze ne fertilizers but give us a guarantee from State Council nti ogenda kubeera solo monopolist ow'ebintu wa kasasiro. Bwe tuwandika ebbaluwa ne Hajji oyo n'egenda ewa Sebagala n'awandika ebbaluwa ng'agaana ye nga lowooza agenda mukola ki n'empandiikayo endala ne baga Sebagala mufere. Eyo factory twagifiirwa eyo okwasa endabirwamu ekyokubiri twasubiirwa factory eya kasasiro eddira kasasiro nemukolamu ebigimuza. Kakati where helped Hajji ate weebali abantu benze sirimba bave bagaye nti Mirundi alimba because Hajji is dead. Kakati Hajji oyo ebimotoka bino ebinyiga byali bigenda kujja 200 byajja 5 abaali venini baagala obikwata ne mugendere wa president kuba ne waffe mu State House ngono afukula nnyo afukula mutegedde
unafukula afana bakodemi ba Saddam yafukule nnyo afukula buli wamu afukula ennyama afukula amaliba afukula amata afukula ebyennyanja yamuyingiramu era kasa yamuyingiramu nze n'entema omanyi nti buli bwemuziga nti walinga nziruka nega siyo nga nziruka tetulibeerako mu kampu emu ayina olusulwanja kasamuliranga wali Ssaabajoozi Kongolo ne wa Saddam baaliyo nga ntema kakati omusajja oyo ng'aleeta I wrote to even authority. I wrote to the president a brief. I think the president gave him a letter to exempt ebimotoka ebyo ebitaano byasooka okujja. Baali bagamba ekimotoka ekyo bwe kiyiwamu ebintu kibinyiga nekibinyiga kuba in many cases ebisaaniko biki byonna ekimu ekimotoka kibikola bwebiti nekibikolamu ebirala. Kakati Sebagala abazungu bwe baalaba ebbaluwa ya Sebagala e Denmark 20 vehicles tezajja ne bazibulookinga when muzungu he has a dispute nga ne babireka nezo namuyamba nazikola ki nazifuna etaano ezasooka kakati tu ne batandika omulwanyisa nga baagala Kampala ani obu fake companies sponsored by fake people bote bayiya kona kamu kyovula nabakyawa nnyo nabakyawa olaba kokoze konna ne bajjayo enkalabi zaabwe bote bakuta tebakuta olaba kantu kokoze najjayo tweri najjo olwokuba ndi musajja mukamu nyiza okusula eddalo kantu katono kyovula sikola mu gavumenti nyiza okunyingira kantu katono nenkusula eddalo kakati omusajja Haji his achievements atwese waliwo akasajja kayina olutwe lukalinga paasi obwo obuyayi bwe badde bumulwanyisa ne bumulwanyisa kayina olutwe nako kabadde kayina gye kava n'entwe yako kuba bwagala okubba. The problem you have in Uganda, you don't have patent. If I develop my rights ovolaba nti omuvuka wa Simba yeyayiye engule nabano bagituma nedda get a patent abo abatalina bwongo baleme kukwata ku kintu kyo. That's me. Ebintu ebyange biri patented kikwateko boleeta amanyi nkusula eddalu bamanyi geddalu nga yina solira ddala eddalu make you mad man kyovulaba ntya kakati. What do we celebrate about this man? This man proved that by private effort, I don't think that Museveni even sent a message to his burial. I don't think that even Museveni knew, even the state council knew. Kisaka mufere tetujja kuziika buwe kisaka tetuliziika ku wo kisaka ne bono kola embaga tetujja genda yo kisaka gwe bakujjamu enalemu sekuze ojoba bilese na yali mu group eyo tovola balumba wino alumba eno alumba kati nabagamba ti wala ko defense bwatta omuntu tubalabe java tutenyina ne kitaawe mukyala banga batta kati abantu abalinga kisaka tubalekenga kisaka bwafiirwa omwana temuziika kuba yatawanya Kampala bwabanga inemba kati mugendayo you need that to isolating zeka kubuza abantu bano Museveni yabawemi ani aba mutwalira but Museveni does not tell them to mishandle issues bagenda ne bagenda ani aba scouting okuva je bavudda yotegedde yafuga ekibuga kisaka when kisaka loses a relative we should not go even the neighbors when kisaka has a wedding you isolate him tetumukuba nedda kisaka afuke kisaka kubanga gajja wano ne bagakozesa ne gasama ne galyoka gonona buli kintu ebintu ebiri embala is a city. Do you think what is happening in Mbala happens here? Bali abali embala bali mu bantu baabo ne baleeta kisaka ako ne baleeta gabbi ne baleeta kino ekikazi ekiri mu Bwino ne baleeta kinamugwanya ne bibeerawo nga kino namugwanya alokaloka kubba these ones ne namugwanya naye bwafiirwa tetugendayo ne nankabiro bwafiirwa gwe bakozesa tetugendayo. Abaganda twa isolating abantu bano. If you are used by negative forces, we are isolated. Chiwanda mukireke chiwanda, anti chiwanda vu, ate chiwanda muliro. Are you serious? Chiwanda n'omuteeka ko nadduli. Abaganda bamukuba, twamukuba chiwanda. Twakuba chiwanda na wanda amalusu. This is how we shall deal with these people. Otherwise, the smart Westerners hide themselves and use anti-dogs. But what we do, we cannot use the violence against anti-dogs. Isolate them. Bwafira tetugendayo. Museveni abayambi nti abantu 10 bwawasa tetugendayo. Kiwanda bwajjayo omutwe ku mukolo mu mutwale nga talinnya. Bamajja amavundu adduke. They will go back. Bagambe ne Museveni ajja kutegeera. I'm using hated group in Buganda. I see. Kakati nkugamba. The president Museveni ayinza n'okuba but he doesn't know. He's not informed. What are the achievements of Haji Nabugabo? One, collecting garbage had defeated the government. Yes.
Collecting garbage was a simple issue, but which was being used by state council to get money. The money collected the garbage. Tewabadde wali. If you go, any company that will come to Uganda, only place in Nabugabo, to collect the garbage will not do it. Why? Abana bombalaba, mugende mukamba we research olwaleero. Buli mwana yenna golaba ku kibayita chesspool. Kine kiyola bi. Kinuna. Mu myezi mukaaga abamufu. Are you serious? They don't live beyond 6 months. Why? Big wabayola is acidic. Naye tebalina gloves, tebalina kintu kyonna. Soko tunuli abali ku gundi. Apudiru Nabugabo. Obalabe abali ku loole. Bali n'emmere. Nga bava kuyola mbo. Obasanga ali erindazi. Naye babuuzi. Kimotoka waggulu. Anti babuuzi. What impact y'okufa kwabwe. Kati bwe munakola tewali oyo haji yabadde abajje waabwe. Haji abadde agende waabwe najja yabaje. Abana. Najjayo bano baana abakulya ku street. Ne bakulya mu environment gye babadde bakolera ki. Yennyini gye bamanyi. Ngenda nembuuza abakubi b'engatto. Abakubi b'engatto abo mbalaba. Abakubi b'engatto bali badde bambala gloves. Era twali singanze ndi mu city council. I would give free gloves to those people. Naye omanyi nti gwegenda onoonya omuntu eyakuba engatto. Nali manyi munyiriro. Waliwo omusajja bamuyita munyiriro. Yakubanga engatto twagirangawo ng'akamba. Naku zomba tisiyagende siyayita mu kibuga nga ntambuza bigere. Gyali. You look what a particular Susaina omukebera omulabe oba amalawo emyezi omukaaga. Why? Zino enjala ze bakubisa zigendamu engatto etambula mu bbi, engatto etambula mu ki, engatto etambula mu ki. Kakati bwe baba balya engalo ze baliisa tebalina gloves and they are not told. Nkugambye naye gwali badde mulimo gwabwe abo yes. Kakati Nabugabo Apudil abadde abayamba to recruit to people who don't know who are used to the same situation. Yes. Bagenda okukolera. If you get a company abadde ayola ebisasiro mu Kampala Sirawutu naye nga waliwo abagala mbusente ebere ya mulala gundi ebere ya mulala gundi ebere ya mulala nga bo bazze kubba sente. Lwaki Nabugabo Apudil abantu babadde bajiwa sente yayambaza abasajja be ebyambalo abaserikale be nga ne bafukanga abaserikale but because people were seeing that this man collects garbage babadde bamuwache sente abantu batono abadde bamanyi nti oli nanyine buyinza mwali naye nga nanyine buyinza abaddemu enge ebaddemu oli afukula buli wamu afukula abaddemu kakati ekyokubiri nembagamba ti one over there omanyi nti omusajja tebamwana medo temuswala mwe basajja mwe bayinza okera ku makyere bagani Nabugabo bamwadde omuliro no temugumuwa you don't know people who work for you. Nabugabo Apudil Haji ekisinga mweyimirira nti abadde akola emirimu kaloli is scavenger twalina kaloli because kaloli is scavenger zaberanga buli wamu. Kaloli yali maaso ga Bank of Uganda kaloli ngeri maaso ga UBC kaloli ngeri maaso ga Kusi Towers kaloli nga ziri mu Centenary Park. Nera zaberanga Makerere. Yes, because kaloli is scavenger. Omusajja ono abadde agobye kaloli mu kibuga but he did not receive. Ndowooza Museveni baali bamulimba ti city council yeyola ebisasiro songa nanyini buyinza mu kampuni abaddemu nanyini buyinza mu kampuni yetalina bw'atafukula alinga mpuuta ne mukene emulya buli wamu wonna kibulaba buli omu amulwanyisa ba buli wamu onafukulawo buli wamu onafukulawo mbwalina kubambwayo tali nfuga yadde olunaku olumu oyo mwere tali nfuga nze olaba newankubadde bamulwanyisizza naye afudde abantu bamujjukira sitwakirabye nanyonyi kitegeeza city council ebadde ba Museveni sente nti yebiyola yes namugwanya omufere namugwanya ye yaziise simanyi omanyi namugwanya mufere nnyo namugwanya mufere antwale mu koti muteekako ne records mukuba butambi bwe mukutteko namugwanya yalimba Museveni namugaa nti ebyapa abamu Bwino bawabira city council omusango nga mulala kakati namugwanya okubasinga nagende wa Museveni ne bafere banne ne balimba Museveni nti omusango gutusinze gwa byapa tubasasudde
naye namugwanya ne bw'oliddukira wano ennankabirwa namugwanya okujjako nga mwewadde obutwa ne mufa nennankabirwa njagala kuba ku kabangali nga babaleeta babajja ekiboga ayiwanteriyo nja kulaba ndoota nankabirwa n'oyo omukazi babajja ekiboga nga bakazi bakadde babaleeta kabangali okubeera mu bukiiko bwa gavumenti namugwanya ajja kubeera mu bukiiko bwa gavumenti lwa bufere mbabuulira mbaloota nga nankabirwa bamujja ekiboga yenna aweddeyo n'oyo omukazi nga bamuleeta n'obujoozi bwe bwonna n'obufere bwe bajja baleeta nja balabako mu kakiiko nga nze eri waffe raakaayi nga mbalaba babaleeta abasajja abakulu abamadokooli ababba sente z'enzige balwamirama baani nja balabako nga lwamirama bamuleeta babeetoloza mu kibuga n'amadokooli gaabwe buli yabbye nja olabe lwamirama bwe bamuleeta abalanga yesu bamulabako tujja kulaba lwamirama nga zokunyonyola enzige ne kavuma atudde wali ennyonyi zaalaka bazaafuire nga lwamirama bamuleeta agikanga baddeko bamuleeta ku faamu ye bamuleeta nankabiro gyatoyani balijja ekiboga nga yonni embugubugu bweziriwe baliita oyo omukazi bamuleeta they will bring you the more we democratize I'm telling you bajja banonyanga bannazi